Mwami Mpuuga ne banne we bali asente z'omusolo njagala babasibe naye bo kye batya Anita Among mobilizinze aina state resources aina influential mu government organization na influencing mu judiciary influencing mu executive influencing mu legislature ne bagamba ono agenda beera threat ababaka nabo benyini beera likite bamanchiddako ubagendo testinga ku bulumi bwoyo mukuru ubanategera nti twali tulina okwerwanako ng'abannansi ng'abantu b'eggwanga regardless oboli wa NRM oboli wa NUP oboli wa FDC obadde olina okwerwanako ogambe tuhero gubayita military leader. Kakati nno oba ntandikirewa amawulire mangi ebyewunyisa bingi ebyokuyiga bingi naye kantandikire mu parliament ekiri mu parliament ya ggwanga lya Uganda. Ampuliriza ababaka ba parliament abakwata 30 wakati wa 30 na 50 bano basuliridde okutwalibwa eruzira byatandikira ku Nnaalongo Anita Among ne balowooza byakusaaga wabula ekisinga okubeera nga kyewunyisa nga kyennyamiza nga kirumya omutima ababaka abali ku doluvuganya gavumenti bawerako 10 n'okusoba bigambo binene ekitebe kya NRM kyolekedde okusaanawo ekiri eri ekyaddondo ndukuwe gwerinda kwowulire Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'amaze okutandika kubeera nga afufugaza Nnaalongo Anita Among ono alangiridde agambye olumala Anita Among akirira ku kitebe kya NRM ono akakasizza ensi nti obubbi obukenuzi obulabbayi ensimbi y'omusolo etokomose ku kitebe kya NRM wansi awo tosobola kubeera nga ogimalayo bya Jeno Muhoozi. Mu mbeera eno ofisi ya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri NRM offices kasita ziggwa ekyaddondo eyo bagenda kuyolayo be bayodde Robinah Nabbanja Musafiri nakutegeeza kuba Prime Minister ono yamala ddo kasukibwa mu kasero yasulibwa dda mu kasero era nga Jeno Katumba Wamala yatunuuliddwa yalindiriddwa okubeera nga ono agenda kubeera nga atuuzibwa mu ntebe eyo okulayirirwa. Kakati nno Paulo Mwiru ng'amaze okubeera nga alangirirwa NUP okwesimbawo ku bwa Speaker of Parliament y'eggwanga erya Uganda ekifa ebusoga oba agava ebusoga ate go ganjawulo ku gano bano ab'ebusoga gyakiikirira bagambye nti nedda ono bamuganye okugenda okwesimba ku bwa Speaker. Abasajja bagambye twagala abeerera opu ebyo bibyo nange ojja kubeera nga bigambo yongera okubeera nga obitegera. Kakati nno United States of America ggwanga lya America limaze okulangirira envumbo ku bannayuganda bonna teri munnayuganda n'omu akkirizibwa agenda mu ggwanga lya America tewali n'omu era visa zonna zimaze okubeera nga zisazibwamu kasitoba ng'obadde tonasimbula kigere kubeera nga ogenda bonna bagobeddwa. Olwaki bagamba nti Ebola asusse okubeera nga mungi munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati nno bino nga bitambula bwe biti amawulire agava munda mu ggwanga erya Bungereza gano gawuniikiriza ensi. Nnaalongo Speaker Anita Among ono yavaayo n'ateekebwako sanctions eggwanga erya America bepwa n'eggwanga erya Bungereza wabula ono baali bamulumiriza obukenuzi obulabbayi okulya enguzi. Kakati ono bino byonna yabyegaana era n'ategeeza ensi nga bw'atalina kyabugagga na kimu kakabere kamyuka ebeere emmese kebere ejjirita munda mu ggwanga erya America. Kati wabukedde olunaku olwaleero ng'ebyobugagga by'omukyalo ono bimaze okuteekebwa ku mmeeza. Obadde okimanyi nti ono alina amayumba abadde alina amayumba nga gawandiikibwa nako nti Anita Street. Kakati nno gano gawambibwa eggwanga erya Bungereza ne gateekebwako envumbo kyokka kyannaku ate galina okubeera nga galabirirwa. Mu mbeera eno Nnaalongo Anita Among bwe bafundikira nga bamunoonyerezaako wuliriza ne batamuggulako musango amawulire gamaze okubeera nga gakakasa ono bandimuliyirira era ono tagenda kufeesinga buzibu bwonna bagenda kusigala nga bamuwa omusaala gwa bitundu 6 ku buli 100 ogwagala okwenkanankana n'ogwa Speaker atudde mu ntebe. Era ono agenda kuba aweebwa emmotoka asasulirwa omusaala aweebwa abakuumi asasulirwa amazzi asasulirwa ennyumba asasulirwa amasannyalaze na buli kimu n'obujjanjabi ono mpaka lwalifa. Kati wuliriza ebigambo Major General David Mugisha ono ye yakulira ekikwekweto ekyasalako Nnaalongo Anita Among mu makaage wadde yetalabikako. Major General David Mugisha ono ye komanda wa SFC yakulya ba SFC kigambibwa nti ono asinzira mu distance n'abeeranga mukwano gwange ampuliriza ono alengera ebigenda mu maaso era yawa orders ezisembayo ez'okuntikko ku buli kimu ekikolebwa. Ono tali yekka nkugambye ayine Major General Christopher Damulira ono wa crime intelligence tali yekka kuliko Major
Meja Magala, Meja Magambo, nga naye kwali ono akulira bambega ba police, Meja Magambo. Tali yekka kuliko Meja General Richard Oto, ono komanda owa ISO naye kwali. Kyokka ne Andrew Mubiru, ono head of Directorate of for Forensics Services naye kwali. Kakati bino nga bigenda mu maaso, emmotoka eza speaker zalina okuzaayo nga ekisanja kiweddeko. Waliwo emmotoka 13 ono tannazizaayo. Okusinza ku mawulire galaga nti ewuwe eringa bondi era emmotoka ezakasangibwa we ezakakwatibwa ampuliriza zino zeewuunyisa. Amawulire geewuunyisizza ensi bwe gategeeza nti emmotoka 13 ono akyazikukumidde, akyazikwese, bannange ono azikweseewa. Mu mbeera y'emu ebigambo nga birungi si birungi. Olunaku olwaleero ntambula na Hajati Nakalembe mukyala musomi wa Ddwa, oyo mukooneko ng'olina ekizibu ekikusumbuwa. Vidiyo sooka ogimpere ekigalo ampuliriza, ompya nkusaba subscribinga, katusimbule bwe tuti. Okusinza ku tteeka li Parliamentary Pensions Act, omukyala no singa nnyuka nga mpawo omusango gumuguddwako wakuwa obw'ensako oba allowance ey'enkanankana ebitundu 6 ku 10 ku musaala gwa sipiika ali mu ntebe gwafuna. Kuno wakugattako emmotoka ensajja eri wakati wa cc 135 ku 14 ng'eriko n'agivuga ng'eno yakukyusibwanga buli luvannyuma lwa myaka 5. Omukyalo ono wakuweebwanga abaserikale 2 abasasulwa gavumenti bamukuume sikulanga abadde bamuwaayira mumutegana mumutuusako obulabi. Bino si bye byokka byalina okufuna. Gavumenti kirikakatako okumujjanjaba ko n'omwami we Moses Magogo okutuusa nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebintu ng'amazzi, amasannyalaze ko n'ebirala byonna birina kusasulwanga gavumenti kono wakuweebwanga ekitono nnyo emitwalo 66 buli mwezi. Kyokka singa Mukama agira nava mu bulamu bw'ensi eno okuziika kwe gavumenti yakkutegeka ekiyite state funeral. Mu kaseera kano kirangiriddwa be bakawenja ba poliisi okuŋŋanya buli kye bazudde okuva mu bitundu eby'enjawulo gye baziba ffeffetta babitwala eri omukulembeze w'eggwanga mu kasenge wennyini we yatuula. Addamu okusisinkana Amongo maaso ku maaso amulumirize nga ye bwe yeegaana. Situganye bino byonna mbikugambye naye nange nkyebuuza kiki ennyo Amongo kye yakimanga e Vatican n'ebyenkizo bye yagambanga Paapa amale akabe n'agajjulujjulu mu kuziika Papa Francis. Ayaya kale nkwanirizaako ku mukutu gwa AKTV Media Uganda. Nze AK Master Kabanula bigambo Promax emabega w'omuzindaalo. Kakati nno ntambula na Hajati Nakalembe mukyala musomi wa Ddwa, oyo era ayigiriza n'abasoma Eddwa baagala okuyiga okusoma Eddwa. Era ono akola n'emikolo eminene ennyo ku abo abaagala Eddwa, oba kufumbirwa, oba kuwasa, oba Ddwa budwa ya muntu yafa, oba oyina mukolo gwonna, oba oyingira nju, oba osabira muntu omugenzi, oba oyina ky'otuuseeko nga kirungi, Hajati Nakalembe gw'okubira. Ebigambo n'abitereeza ampuliriza. Kakati nno bino nga bitambula bwe biti nga bigenda mu maaso, emmotoka 13 ze zikyabuze mu maka ga sipiika Nalongo Hanita Anet Amongo era ng'ono zino zimubangibwa Parliament ya ggwanga lya Uganda. Wabula nga mmotoka ezakakwatibwako okusinziira ku mawulire agava ku NTV galaga nti omukyala alina bondi namba, era waliwo amawulire agafuluminga galaga nti mutabani wa Nalongo Anita Anet Amongo ono y'omu ku bavubuka abali ku University e Makerere, wabula ng'ono y'omu ku basinga emmotoka ez'ebbeeyi munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno twebuuza, omwana asoma, omwana takola, emmotoka ez'ebbeeyi ezisoba mu 6 ono zaavuga essente yazijjawa? Wabula nga kigamba nti emmotoka zino ate azifunye emyaka gino 6 sipiika gy'amaze mu ntebe ya Parliament. Kakati nno ogenda kuwuliriza ebigambo ebinene ddala mu mboozi eno ey'akafubo gye tubaddemu ampuliriza. Njaga nnyo tusooka tutambule n'omulamwa tulize ensonga eno. Kati bwe tuva mu nsonga eno ngenda kutwala butereevu munda mu State House ekiri eyo kifumba mutuku. Waliwo abantu abagobeddwa era nga wenjogerera essaawa zino General Yoweri Kaguta Museveni baminisita bonna ekisanje kyabwe kyaggwako, era bwe kyaggwako bano bonna yabagoba. Obadde okimanyi nti wenjogerera essaawa zino Mwami Museveni yaddukanya eggwanga lyonna ne ministries zonna nga taliiko ayamba. Tewali minisita n'omu ali mu ofiisi, bonna baagobwa. Mwami Museveni nkiddamu essaawa zino gavumenti agiddukanya yekka, mpozi ne General Muhoozi. Kansooke nkutwale mu mboozi eno eya Nalongo esembayo, nkutwale mu State House ojja kutya. Ab'omutima ogutufaako batugambye nti omukyala kyenkana alina bondi namba munda mu kikomera kino.
abatusomolera ebifa mu kikwekweto kino batubulira nti newankubadde ennyanja tugirabanga eteese era ng'omugwa guyimbiddwa mu bulago bwa Anita Among yekka waliwo ababaka ba paalamenti nga 30 abaguliziddwako edda nti balyekamanye kubanga akadde konna bandiyitibwa okubako bye batebya sinakindi okukwatibwa. Bwamu ku bano bali beekukubiza nnyo ku Among abalala nga bamukwatira ensawo omwatireko omutete gw'ensimbi. Ekyewuunyisa nti abamu ku bo bali ku ludda oluvuganya gavumenti era nga bali basaale nnyo mu kumukolokota mu kyama ne mu lujjudde kyokka ng'obudde bwe buziba bateetera bonna olw'omusimbi n'abayiira. Abakulu bano aboogerwako tebaggwanga kwewuuba bweru wa ggwanga buli kadde nga bwe baweebwa akakisa okukiikirira Uganda mu nkuŋŋaana ezitali zimu ko n'okuweebwa obwassente bw'obukiiko obukira okukola emirimu. Mulengera waffe yatugambye nti eriiso tulikuumira ennyo ku babaka ba paalamenti Among bwe yasenganga okukijjanya ennyo mbu abo bennyini ate be yabeeranga nabo mu kyama nga bamuyamba nnyo okumanya ababaka abalala kye bamulowoozaako entebe neeyongera okumwanguyira. Ababaka abalala batagenda kubusibwa maaso be baali beefuula abaserikale ba Among nga ne bamwogerako nga taliiwo nga bakwambalira kyazuuse nga bano baali basasule era nga baaliko kye bakuuma bonna baakubitebya. Ng'oggyeko bano waliwo abakozi ba paalamenti nabo bakuumiddwako eriiso kubano kuliko abaddukanya akakiiko ak'ebyembalirira oba budget committee. Mu bano baali bava ku mutendo gw'okwebegerako ne bafuuka banyaguluzi nga bajeti y'eggwanga bagiwagikamu ensimbi ezaabwe ng'omuwa omusolo n'ofa essanyu ng'olowooza nti eggwanga ligaggawadde era ne weesunga obuweereza. Kyokka ekyennaku tukitegedde nti bano obunyeebwa ko n'emitego gye badde bategekedde okusobola okubakwata abamu ku bo bagibuuse dda kati balabufu nnyo batandise dda okwekukuma so nga ate abalala n'amasimu gaabwe agabadde gamanyiddwa baagaggyeko. Okusinza ku bali mu kafubo n'omukulembeze w'eggwanga Kalumanyola gye yatandikira mu pulezidenti yalumiriza nnyo Among ku by'obugagga by'alina nga ye bw'abyesamula era n'amunnyonnyola nti ye mukazi munaku eyazaalibwa ku nkuzi y'e Bukedeya kale ng'ebyobugagga by'alina byebyo birabwako mpozi n'ekirabo kya Rolls Royce naye kye yeewuunyiza ku mulyango. Ng'ategedde bino pulezidenti yamuwuliriza era teyawakana n'amutegeeza mu ddoboozi ejjegemevu nti genda ewaka weetuulire ngenda kusindikira ababalizi b'ebitabo bayite ba auditors bekkanye ebyobugagga by'olina nange byemmanyi olw'emboozi eddemu okugwa makerenda gye bujja mu maaso. Mukazi wattu teyakimanya nti pulezidenti yali wakumusindikira mirangaatira gy'abasajja bataliko wadde akaseko ate nga bakutte n'ebyuma bimenya amakufulu gye biggweredde ng'ebisenge babiwumuddemu ebituli enzigi baziggyemu n'emmotoka z'amatiribona bazisomba bazitwala ku kitebe kya poliisi eky'enaggulu. Ensonda mu by'okwerinda zitugambye nti newankubadde mu kikwekweto kino tulaba abasajja abakambwe ababaawo ng'emmotoka zino zitwalibwa naye waliwo ebikonge ebirala ebibakengera ewala okugeza Major General David Mugisha adumira amagye ga SFC agakuuma omukulembeze w'eggwanga, Major General Christopher Damulira akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu poliisi, Major Tom Magambo akulira bambega ba poliisi, Major General Richard Otto adumira ISO ko ne Andrew Mubiru akulira ekiwe kya poliisi ekikola ku kunoonyereza okw'ekikugu ki Directorate of Forensic Services. Okusinza ku bye tutegedde abaami bano balagiddwa okuva ku byonna bye badde bakola eriiso balikuumira nnyo ku nsonga z'omukyalo ono okutuusa ng'ekituufu kizuuse olwo omukulembeze w'eggwanga omutima gumukakkane. Tukitegedde nti emmotoka zonna ezakaboyebwa n'ezikyaboyebwa zonna za Among ng'omuntu kyokka newankubadde etteeka lirambika bulungi nnyo nti amangu ddala ng'ekisaanyi ky'obwa sipiika kiweddeko emmotoka zonna zaabadde nazo ko n'ebintu ebirala byonna alina okubizzaayo eri paalamenti webuwungeredde ng'omukyalo ono bingi byakyalemedde era nga kuno kwe kulina emmotoka 13 zakyakumidde mu kifo nakakane kitannamanyika. Ateekerateekera paalamenti oba clerk wa paalamenti tukitegedde nti kati ali mu nteekateeka ezisembayo okuwandiikira omukyalo ono emmotoka azizze mu mirembe oba si kyo basindike bakawenja bano bazikime. Kyokka newankubadde abalwanyisa enguzi balaba ng'omukyalo ono afunziddwa singa tasimbibwa mu mbuga z'amateeka n'aggulwako omusango era ne gumusinga tagenda kuwulira kunyigirizibwa kwonna kyenkana ajja kubafuna omusaala ogutamujuza. Okusinza ku tteeka li Parliamentary Pensions Act omukyalo ono singa nnyuka nga mpawo omusango gumuguddwako waakuweebwa ensako oba allowance ey'enkanankana ebitundu 60 ku bukikumi ku musaala gwa sipiika ali mu ntebe gwafuna. Kuno wakugattako emmotoka ensajja eri wakati wa sisse 35 ku 14 ng'eriko n'agivuga ng'eno yakukyusibwanga buli luvannyuma lwa myaka 5. Omukyalo ono waakuweebwanga abaserikale 2 abasasulwa gavumenti bamukuume si kulanga babadde bamuwaayira mumutegana mumutuusako obulabe. Bino si bye byokka byalina okufuna. Gavumenti kirikakatako okumujjanjaba ko n'omwami we Moses Magogo okutuusa nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebintu ng'amazzi, amasannyalaze ko n'ebirala byonna birina kusasulwanga gavumenti kuno waakuweebwanga ekitono nnyo emitwalo 66 buli mwezi. Kyokka singa Mukama agira nava mu bulamu bw'ensi eno
okuziika kwe gavumenti yakutegeka ekiyite state funeral. Mu kaseera kano kirindiridwa be bakawenja ba poliisi okuŋŋanya buli kye bazudde okuva mu bitundu ebyenjawulo gye baziba feffetta babitwala eri omukulembeze w'eggwanga mu kasenge wennyini we yatuula. Addemu okusisinkana Amongo maaso ku maaso amulumirize nga ye bwe yeegaana. Kituganye bino byonna mbikugambye naye nange nkyebuuza kiki ennyo Amongo kye yakimanga e Vatican n'ebyenkizo bye yagambanga Paapa amale akabe n'agajjulujjulu mu kuziika Papa Francis. Yes, kakati nno bino ng'omaze okubitegeera n'okubimanya ababaka 30 ampuliriza ate ng'okusinziira ku mawulire ge tusembeyo okufuna bano lisiti yeeyongera okulinnya buli kadde era nga wenjogerera nkugamba nti lisiti eno ekunukkiriza mu bantu 50 wabula ng'ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa abo bonna boolaba Nnaalongo Anita Amongo be yayisangamu eggaali ennyo n'akulaga nti mu Parliament takwatagana nabo nga bakulaga nti tebakolagana naye obudde obw'ekiro bano kumpi baasulanga wuwe era nga bino byonna byatekengebwawo babiteekerangawo intentionally babisangawo nga bakigenderedde okugezaako mbu okubuzaabuza n'okuwuddiisa eri oyo yenna agezaako okubeera nga agoberera ensonga oyo agamba nti ndi ku ludda luvuganya gavumenti abeerenga mu mativu nnyo nti era ne sipiika takolagana nabo ate n'oyo awagira gavumenti abeerenga ng'alowooza nti sipiika waffe akola bulungi nnyo kubanga bali ku ludda oluvuganya gavumenti ono takwatagana nabo. Kakati nno akakunizo awe kajjira n'abeera ng'ono amaze emyaka kumpi 6 mulambirira nga neetiwaaka ye kigambibwa mbu ng'agenda agigaziya. Kakati nno oyogola Chris Obore era nga wenjogerera ono yumu kubalira ennyo ku nsiko era nga mweraliikirivu nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso essaawa zino munda mu Parliament y'eggwanga erya Uganda era ne office ye yaggalwa dda. Kati wuliriza ekiri mu State House kifumba mutuku nga wenkoledde akatambi kano mmaze kubeera nga nkakasa nti General Kaguta Museveni wenjogerera nga gavumenti essaawa zino agirwaninga bwomu era ono taliiko yadde vice president, taliiko yadde a prime minister, taliiko yadde minister yenna mu kitongole kyonna oba wa security oba minister wa amazzi n'amasannyalaze oba wa byanjigiriza oba wa nguudo. Essaawa zino bonna ba ministers be yalonda jjukira nti ekisanja kyabwe kyaggwako dda era wano Mwami Museveni we yalayirira kitegeeza oyo omukulembeze mupya singa abadde Mwami Kyagulanyi nga yalayira yandibadde kiraga nti face mpya buli kimu munda mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda wabula ekyagaana gavumenti y'eggwanga erya Uganda buli kimu okubeera nga kipya ye General Museveni okulemera ku Yondaayi n'addamu n'alayira nga kitegeeza yagenda okuddayo ennakasero n'entebe mu State House nga kino kyaleetawo ampuliriza okubeera nga face y'omukulembeze wa ggwanga lya Uganda teyasobola kubeera nga ekyuka. Kati wuliriza olunaku olwali amawulire galaga nti nga bwe nakutegeezako gye buvuddeko nti omusajja amanyikiddwa nga General Otafiire kakati ono essaawa yonna ayinza okusikirwa omukyala amanyiddwa nga Honorable Nabakooba ku ministry eya internal affairs Judith Nabakooba ayinza okubeera nga amulipulesinga kyokka General David Muhoozi ayinza okudda mu bigere bya Major General Jeje Odongo nga foreign minister. Owulidde kakati bino byonna bikyakubaganyizibwako era nga vetting ekyayongerera ddala okubeera nga egenda mu maaso. Kakati nno security minister Henry Tumukunde ono tuyinza okumulaba nga akomezebwawo nassibwa mu kifo ekya General Jim Muhwezi. Jukira nti General Jim Muhwezi ye minister owa security kyokka nga ate ye vice president Jessica Alupo oba Major Jessica Alupo ono essaawa yonna ebigere bye biyinza okudibwamu Brigadier General Nibaria ambassador obulira bulungi nnyo wabula nga bino byenkugamba bano bonna tebanaba kubeera nga bagobwa officially era na bano benkugamba tebanaba kubeera nga balayizibwa officially nti bazze okubeera nga baweereza gavumenti ya ggwanga lya Uganda ne bannansi kyokka nga ate nkugamba nti essaawa zino abaliko bonna ekisanja kyabwe kyaggwako dda nga kitegeeza nti ebifo byonna biri vakanti kyokka nga General Katumba Wamala ono nakutegeeza ne butandikidde akatambi kano ono ye kyamala dde okubeera nga kikonfamingibwa. Robina Nabanja Musafiri omuvubi ono yamala dde okubeera nga agobwa
mu office eno era nkutegeezezza nti okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga bwe bamala okubeera nga bamaliza Nnalongo Anita Amongo bagenda kudda ku offices eza NRM olwo banoonya babaddeyo nga babba ssente ey'omuwi w'omusolo jjukira nti n'omukyalo oli eyalaga Gold House kiteeberezebwa okuba nti omu ku bagenda okubeera nga bakafiiramu kaakati olwo bwe bamalirizaawo ekyaddondo baddako wa Nabbanja kyokka nga ye ampuliriza kansooka nkutwale wa Hajati Anna Kalembe akutegeeze kubanga ono ye mukama waffe bwe tukomawo twengere mboozi yaffe. Salamu alaikum. Hajati Anna Kalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Anna Kalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kati butereevu nga bwe nakutegeezeza nga tutandika nti munda mu ggwanga erya Bungereza Abannayuganda bonna abali munda mu ggwanga erya Bungereza basabiddwa okubeera nga babukeereza nkokola oba badduke zambwa okulaba nga bagenda bavumbule ennyumba egambibwa okuba nga ya Nnalongo Anita Amongo era ng'eno kigambibwa nti eri mu kibuga ekimanyikiddwa nga London. Jjukira nti omukyalo ono abadde mwejaase nnyo nga mwejalabi nnyo era nga engoye zino zonna zolaba ze yayambalanga kigambibwa nti ono yazigulanga mu maduuka agasangibwa munda mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga ekimanyiddwa nga London naye nga ebiteeteeyi bino byolaba tewali kikka wansi wa miliyoni 20 oba 25 ez'eggwanga erya Uganda. Byonna bitambulira wakati wa miliyoni 20 ne miliyoni 50. Ebiteeteeyi byonna byolaba byeyambalanga era nga kigambibwa nti ono yabigulanga mu dduuka erimu ku maduuka agasinga okuba ag'ebbeeyi mu ggwanga erya Bungereza n'okwetoolola ensi eno era ng'edduuka lino ebintu byabo oba ebintu byabwe babiguza ba celebrities ab'amaanyi ennyo okwetoolola ensi yonna okuli abayimbi bannaggwa edda okuli bannabyabufuzi abanene nga boolaba Obama nga boolaba King Charles okuli bannabyamizannyo nga boolaba Cristiano Ronaldo ba Beckham n'abantu abalala bagwa mu kkowe eryo kakati nga edduuka lino ly'abantu abanene abeesobolamu ababedde bannaggwa dda abaakolamu essente be ziyitaba kakati ng'ono yasalawo naga nti tagenda kuddamu kwambala lugoye lulala lwonna nga luva munda mu ggwanga lya Uganda nga baluleese takataka mbu basuubudde za bbeeyi era ono ne yeewaayo naga nti buli mwaka oba buli myaka nga 2 ngenda kulinnyanga ennyonyi ngende e Vatican nsisinkanenga Papa Francis. Bino byonna byaleeta ebibuuzo mu bannayuganda nga beebuuza lwaki Nnalongo Anita Amongo ne bwe yali amaze okubeera ng'ateekebwako envumbo oba ziyite sanctions ono yawalirizibwa okubeera nga yaddayo munda mu ggwanga erya Italy e Vatican n'addamu n'asisinkana Papa kakati ng'ensi yeebuuza ono yakikolanga atya era lwaki yayagalanga nnyo okusisinkananga Papa buli kadde era mboozi ki gye baanyumyanga ennyo ne Papa Francis era lwaki ono ye yasinga okukaaba mu bannayuganda nga Papa oyo afudde kakati nno olunaku olwaleero obukeeredde nga kigamba nti omutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi bubadde buyingizibwa munda mu ggwanga erya Uganda nga buli mu containers ez'enjawulo nga bugenda ew'omukyalo ono wabula source ey'ensimbi zino gye zibadde ziva n'omuntu abadde azisindika n'ensonga lwaki zibadde zijja tennaba kubeera nga etegeerekeka. Jjukira nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso okw'omukyala ono n'ebinaavaayo wabula ekyebuuzibwa ono bwe banaaba bakizudde nti misango gino gyonna gimukka mu vvi anaasibwa bw'anaaba tasibiddwa kiba kitegeeza ki nti ddala baalinga bamuwaayiriza. Bino byonna ebintu bye yali abiguze ku ssente ze ye abaffe yali akolawo okubeera ng'afuna ssente empitivu ennyo bweziti zonna zonna mu kaseera mpawo kaaga ng'amaze okubeera ng'afuuka speaker of parliament y'eggwanga erya Uganda. Kakati nno njagala nkuze butereevu amunda mu ggwanga lya UK Britain ggwanga lya Bungereza muganda nkakeeto nkutomeddeko nnyo egyo wangaalira akati ebigambo bibino
genda nju ku nju, genda street ku street. Ekibuga London kimanyi kifunda nnyo kiringa Masaka, si kinene nnyo. Singa kibadde kyenkana nga Kampala, wandinga nti sijja kusobola kulaba kizimbe kya Nalongo. Naye ekibuga London kizimbe kibuga kifunda, kibuga kikadde, street ziri organized, kitegeeza otambula bulungi nnyo. Era bw'oteekamu ku location, n'oteekamu Anita Street, ojja kubeera nga olaba ekizimbe mbu eky'omukyalo ono. Katuyingire emboozi eno bwe tugivaamu ate enkuzzeeyo olaba emisinde mu Parliament. Ng'eyo ennyumba ya Anita Amongi gye yagula ku ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo era ng'eno yagigula era ndani. Bangi nnyo mubadde mubiwulira nti Anita Amongi yagula assets nnyingi nga mwe mwalina okugenda e Bungereza agule ebiteeteeyi mu maduuka ewagulu abalangira. Ng'akawanga kaffe kanaku mbuye yali atumye ebiteeteeyi bya miliyoni 2.3 kiteeteeyi kimu n'akigula yeeyagalidde mu ssente zammwe. Tebwali obwo ne yeegulirayo ne kayumba akatonotono kanaabeerangamu ng'agenze era ndani. Bangi nnyo nno mubadde temukamanyi kaakati ennyumba eyo nga bwefaanana. Abantu ababeera e London mugende mugirikire yiminge ezo ssente zammwe zamuwi wa musolo. Nga bw'ogiraba okuva lwe yagigula Abangereza baamulemesa ogirinyamu. Okuva lwe baamuteekako envumbo kaakati ezo ssente zaafa. Yagigula oba kiyita okugiriizinga. Era ngenda babuulira byonna ebigikwatako. Gwe sooka ogyetegereze njikuteerewaawo. Oyinza okugamba kanka kalimba mubadde muginoonya naye kangibateereko ngenda kukubuulira location eri luddawa. Gwali e Bungereza nkoolako gendayokko olabe ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo we ziri. Enda eyo erina okulabirirwa, erina okukola ki n'ebirala. Weewaawo nga bagirookinga bwe yamala bw'atyo gigula ne bagiteekako envumbo. Ngikuteereddeko ogirabe. Nga ngenda mu programu eno oyinza okwebuuza ekwatagana ku ki. Basebo ne bannyabo twongera okuziikula obubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo obuli mu muntu omu. Obuuze ekibuuzo nti ono omu bw'aba abbye bwe ziti olwo abalala baakabba mmeka. Omanyi Omuganda agamba nti tezikya bbiri, agamba ennaku ennungi. Ennungi tezikya bbiri zisobola okuba nga weewaawo lukya lumu lwo. Kakati nno nga bwe nkutegeezezza bigambo tusazeewo tubikomye awo bwe kasita omaze okubeera nga otegeera nti Nalongo Anita Amongo bye yeegaananga mbu talina yadde akaji amunda mu ggwanga erya Britain oba giyite UK oba giyite Bungereza abalala bayitayo London. Kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa nti okusinziira ku mawulire agaafuluma gaali sigappa, gaali sigakulimba, tegaali ga new fake news. Amawulire gaali matuufu ddala nti omukyalo ono owuningayo mansion oba ennyumba kyokka nga kyannaku nti ennyumba eno bwe yamala okubeera nga agigula ng'ateekateeka okubeera ndowooza ng'awumulirako eyo teyasobola kubeera nga agigendamu ate ono yateekebwako sanctions oba ziyite envumbo oba ziyite ennatti nga kitegeeza nti ennyumba eno wadde yagiriizinga emyaka gye tutamanyi oba 50 oba myaka 10 ng'amaze okubeera nga agisasula ng'agibeeramu nga ye booya tetumanyi aligigendamu ddi. Sanctions zino zigenda kubeera nga zimugibwako engeri y'okunoonyeza gye kugenda mu maaso nga kumuliko emisango gino bwe ginaamukka mu vvi n'avunaanibwa ebino bye yagula byonna nga kuliko n'ennyumba eno enakkirizibwa okubeera nga etwalibwa gavumenti enaagirikira eyiminga egitwale nti baagigula ng'agiguze abbye bubbi ssente oba enaasigala mu mikono gya Nalongo Anita Amongo nga sanctions zino bwe zinaaba zimugiddwako oba oliawo anaagenda n'agisulamu. Abaffe sanctions zino bwe zitaamugibweko ennyumba eno egenda kukolebwa etya kubanga kaakati newe njogerera takkirizibwa kubeera nga agitunda kubanga baagifiriizinga yafuriizingibwa gavumenti y'eggwanga erya UK. Kati wuliriza njagala butereevu tugende mu State House ankulaga akasatiro emisinde egiri mu State House gyeyongedde okubeera nga gyewuunyisa. Nkutegeeza nti Mwami Museveni yamaze dde okubeera nga ateekateeka era njagala nkweko ku lisiti katono nnyo ne muganda wange omukugulukungu Nuuhu lisiti eno enswera gye yamuleetedde ne ŋŋamba katugigabaneko naffe naawe ogifuneko nange nga bwe nagifunyeko owulire gwe baleeta ne gwe baggyeewo ani asaanidde era gwe baleeta mu kifo kino ku minisitule eno olowooza ayina ekipya kyagenda okukola ng'ali wansi wa gavumenti eno ya NRM ne General Museveni tibahabulwa at large oba byonna kuyiwansano ku mazzi ng'afudde n'asise byonna bye bimu. Ekyo wa speaker basuubidde okulangirira candidate
yes okulangirira candidate kunaku lugenda kuba lwa mukaaga nga bamaze okuba mu seke. Kati amawulire ge tuyina okuva munda mu bisenge bya State House mawulire gagambye agali wano gategeezezza nti ku kifo ekya ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga amannya gakyali 2 ge bali mu kuweeyinga. Jjukira nti eyaliko Ssaabaminisita ye Right Honorable Amama Mbabazi ali ku vetting process. Kati abakulu ye ne General Museveni be basinga okumanya ani yaani. General Museveni yamuli kurutinga amuyambeko okulaba nga basunsula amannya agaba minisita mu cabinet eddako. Kakati ku kifo mpuliriza ekya ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga erinnya era General Kahindo Otafiire of course yakirimu ne Judith Nabakooba. Owulidde bulungi? Ensonga etugamba nti mu cabinet eddako either Kahinda Otafiire oba Judith Nabakooba, Ministry of Internal Affairs. Ministry eya Internal Affairs okuteeka amannya gano ku minzaani kwe kugenda maaso. Judith Nabakooba badde Minister w'ensonga z'ettaka kaakati wuuno nti wabula tebinnaggwa awaliwo amannya 2 Otafiire ne Nabakooba. Ensonga etugambye nti omu ku bo awo. Nabakooba alina experience ya poliisi, yaliko mu poliisi atate ministry ya Internal Affairs era yevunaanyizibwa ne ku security ey'omunda mu ggwanga. Kaakati ojja kuwulira Nabakooba Judith Kahindo Otafiire batugambye nti omu ku bo. Kakati bya General Kahindo Otafiire obimanyi bulungi abadde against project ya General Muhoozi nti yawagira Museveni si mwana. Kati ojja kuwulira Internal Affairs Ministry Nabakooba Otafiire. Nitugenda mu ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Ministry ey'ensonga ez'ebweru w'eggwanga ampuliza mu kisanja ekiwedde ebaddemu General Jeje Odongo. General Jeje Odongo Foreign Ministry. Kati batugambye nti mannya 2 General David Muhoozi. General David Muhoozi abadde mumyuka mu Internal Affairs. Amanya kati awera gali 2 either okulitaininga General okulitaininga General Jeje Odongo oba okuteekawo General David Muhoozi. Awo ensonga tugambye nti bajjeno bali 2 General David Muhoozi abadde State Minister wa Internal Affairs okuba nti bamuli recruiting awo oba General Jeje Odongo okusigalawo. Wabula emikisa gya kinja kikubulyanga maliriza kansooke ngende maaso mu ministry eya security okusinziira ku nswera security ministry batugambye nti General Henry Tumukunde ne General Jim Muhwezi be bali mu kutunkaawo ate nno tebatunka nti bagira abakulu weeri be bali mu kukibala General Henry Tumukunde oba General Jim Muhwezi nkamenti aliwo. Abo 2 waliwo emikisa gya Henry Tumukunde okubouncing back. Kyokera ne General Jim Muhwezi alina emikisa okusigalawo. Kakati okusooka bombi baba lukunjiri eyo. General Tumukunde yaliko mu ministry eya security. Ojjukira lubamugwa mu 2018 yasooka n'ateneza Kizza Besigye bali baziika mutabani wa Matthew Luchikayire n'amutendereza Besigye. Kakati bimu ku byamuviirako obuzibu yakomyonga MP owa Lukunjiri municipality bayinza omukonsidalinga. Kakati ku kifo ekyo ekya security kuliko bajjenera 2 General Henry Tumukunde ne incumbent gwe bayita General Jim Muhwezi. Bwe naaba mmaliriza ngenda kubuulira ani wankizo. Ministry eya Internal Affairs enswera etugambye
nedda si internal ministry eya East African Community Affairs ene ampuliriza erimu oba baddemu Rebecca alitwala Kadaga kati batugambye nti wano era wano baliwo babiri erinnya lya Kadaga n'erya Richard Twodongo mu kaseera kano ye ssabawandisi w'ekibiina kya NRM. Twodongo batugambye nti ye ssabawandisi w'ekibiina kya NRM ayinza okujja era kitegeeza nti aba ajja kukola nga deputy prime minister. Kakati waliwo amannya abiri Kadaga ne Richard Twodongo. Ani asinga okuba n'emikisa nga mmaliriza ngenda kubuulira ngenda kuddayo nkubuulire nga mmaliriza. Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo nsoereyo ku kisenge ekifo ekibwa vice president Jessica Alupo Loni Balia Brigadier General Roni Balia namukubuulyako wiiki eri ne Jessica Alupo amanya gali abiri ebya ambassador Roni Balia Brigadier General nabikubule ebimu ku bimukwatako luli kati batugambye nti era amanya abiri Jessica Alupo ne Loni Balia awo vice president General Katumba Wamala ne Robin Nabanja Musafiri incumbent ku kifo ky'obwa saba minister manya gali abiri. Wilson Muruli Mukasa Ministry of Public Service kakati ono ekifo kino akivuganyako ne Grace Mary Mugasa yabadde deputy mu ministry eno bamuyita Grace Mary Mugasa yabadde deputy wa Muruli Mukasa mu public service. Kakati awo no wakyaliwo okulya n'okomba essowaani waliwo erinnya engineer Bernard Kimeze Sebuga okuva eri mu bitundu ebyebuluuli nali batugambye nti nerimu ku mannya gagenda maaso n'okuba nti galowoozebwako saidi awo. Kakati mu ministry ey'ensonga z'ebyobulambuzi tourism Kano Tom Butime avuganya ne Jacqueline Mbabazi mukyala wa Right Honorable Amama Mbabazi bali awo bavuganya. Jacqueline Mbabazi mukyala wa Amama Mbabazi jukira nti yarondeddwa okukiikirira bakadde mu parliament y'eggwanga senior member yasavingako nga chairperson NRM Women League era akadde kano batugambye nti ayina emikisa. Yes, ayina emikisa. Waliwoko emikisa oboolyawo Jacqueline Mbabazi mu ministry eya tourism versus Kano Tom Butime mu tourism. Agamu kumanya amalala getugenda maaso n'okuba ntulengera agayinza okugwa mu bintu kwe kuli Major David Mugambe Kibirango ono yali kadogo bagenda maaso n'okuba nti bamukonsidalinga oboolyawo mu ngeri emu obeerera. Kakati bombuuza nti otubuulidde babiri emikisa giri luddawa? Emikisa giri nnyo ku bapya kasita owulira ng'ekifo nkikubuulidde nenkubuulira omukadde n'omupya enswera etugamba nti emikisa mingi ku bapya okusinga abakadde. Buli wenkubuulidde nti kakati ono emikisa gy'abapya mingi okusinga egy'abakadde mu minisitule yonna gye nkubuulidde naye weetegereze buli wenkubuulidde nti ono be bali mu kutunka naye nga tebatunka nti kalulu wabula batunkira eri mu vetting nga batunkira eri mu vetting. Buli wenkubuulidde omupya ayina emikisa mingi okusinga ku mukadde. Yes, kakati omusajja ono gwolaba azina adigida azina ag'ekisaanyi
ajaganya ajaguza ng'akimezezza okwenjala nkugambye nti amanyikiddwa nga Chris Obore. Era ono yagobako mu Parliament wansi w'omukyala amanyikiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga. Kyokka ng'omukyala ono Rebecca Alitwala Kadaga ate era yali yamusembeza okumuwa ne office ku Parliament. Jjukira nti omusajja no Chris Obore yali munnamawulire just nga munnamawulire owa bulijjo alipotingira mu Parliament. Yali alina olupapula olumu lwakolako munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula ono bwe yakuzibwa speaker yali amanyikiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga era office eno n'agibeeramu wansi w'omukyala oyo. Wabula obudde gye baagenda nga bwetolola nga butambula oluvannyuma ono yafuna obutakkaanya wansi w'omukyala ono amanyikiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga. Kakati nno wano omusajja ono yafundikira agobeddwa mu office eno era office eyo yateekebwako amakufulu bw'atyo n'afundikira nga azze mu kyalo ewaabwe erisalizeyo ebukeddeya. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza omusajja ono bwe yalaba nga baleese Nnaalongo Speaker Annette Amongo kuba deputy speaker oba oliawo. Kakati nno awo embeera we yatandikira n'abeera nga akwatagana ne Nnaalongo Speaker Annette Amongo kussa omusajja amanyikiddwa nga General Kaguta Museveni tibahabulwa mu mbeera ey'okubeera ng'ono awagira NRM n'omutima gwe gwonna mu mbeera ey'okwewaayo okulaga nti ye ne NRM balinnya mu kimu. Era nga bw'olabaawo zaali kampeyini ez'omwaka 2021 ng'omusajja afunze ekyo ng'alemeddeko agamba nti nze eno Parliament eya Speaker Nnaalongo Annette Amongo ng'ali wansi w'omusajja era amanyikiddwa nga omugenzi Jacob Oulanyah. Jjukira nti ebiseera ebyo ono yali amaze okubeera ng'afuuka Speaker wa Parliament nga Jacob Oulanyah amaze okubeera ng'alinnyisibwa kuba Speaker. Akaseera wayitampawo kaaga bw'atyo Jacob Oulanyah n'afundikira nga afudde nga tuvudde ku maaso. Kakati nno olwo Speaker n'abeera ng'akuzibwa oba she was elevated okufuuka Speaker omujjuvu wa Parliament ya ggwanga lya Uganda. Kakati naawo Chris Obore yatuuka n'abeera ng'ajaganya n'asanyuka n'adigida ng'alinga akimezezza okwenjala. Era ono office yali yamugibwamu ombwangu n'embiro yaggulwa olwo ono amaze okubeera nga afuna amasannyalaze. Jjukira nti ono nkutegeezezza yawagira General Museveni n'omutima gwe gwonna n'awagira Annette Amongo n'omutima gwe gwonna bw'ati Amongo n'afuuka Speaker General Museveni n'afuuka Pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda ow'ekiseera ekyo. Kati omusajja ono yayiwawo ennyo omubiri nga bwe nkulaze mu butambi eyakunganga n'azina n'adigida kyali kimaze okubeera nga kyeyoleka nti ensigo gye yali asize yali emaze okubeera nga emeruka. Era ono yali wakubeera nga agwa mu bintu nga ye kennyini bwe yategeeza nga ensi eno nti nagwa mu ebintu nabigwamu era ndi musanyufu nnyo. Kaakati nno ono yeejaka era okusinza ku muli ge tufuna galaga nti ono akawunti ze zaatandika okubeera nga zibooga ssente empya n'enkadde era nga ku akawunti kwe tekwasirikanga kutuuzibwako ssente eziyo mu bukadde obusoba mu 100 okudda waggulu wakati w'obukadde nga 4 n'obukadde 100 nga mu wiiki emu bwe buyinza okubeera nga butula ku akawunti ey'omusajja ono Chris Obore. Era n'ebyobugagga byonna ebya Nnaalongo Annette Amongo ebisinga naddala mu bitundu ebeeyo ebukeddeya oba mu Eastern Uganda kigambwa nti omusajja ono amanyikiddwa nga Chris Obore ye yabiddukanyanga okugeza ng'ebizimbe nga bazimba okugeza ng'amasomero nga bazimba n'ebyobugagga ebirala byonna. Chris Obore ono ye yabeeranga abiri mu mitambo era ensimbi ye yazireetanga okubeera nga agabira abakozi n'okubeera nga amanaginga ensonga zino zonna. Kati wenjogera olunaku olwaleero amawulire gafulumye ng'ono y'omu ku bali ku wanted era nkutegeeza nti ono y'omu ku baliira ku nsiko era nkutegeeza nti ono y'omu bwe bagamba nti okalya ddakaddadda envunyu ogiriira mu katiko n'ogiwulirira mu ttaka. Kaakati omusajja ono yejjusa eyagamba nga tuli mu kintu ampuliriza kaakati essaawa zino ali bweru wa kintu ddala era nga kigamba nti okubeera weeru w'ekintu kyandibadde kiri awo naye nga n'obutaasula obutaasibawo yali ku mimwa bye yafuna byonna ng'ali mu kintu byolekedde okubeera nga bimufa byolekedde okubeera nga bimugibwako oluvannyuma lw'amawulire agatandise okubeera nga gasaasaana n'obujulizi obutandise okubeera nga buvaayo nti ono y'omu ku bayambi ab'oku ntikko abamukya Nnaalongo Annette Amongo. Kyokka nga Sono yekka aliko n'ababaka ba Parliament nga bwe nkutegeeza abalala bakwata 30 n'okusoba. Kyokka nga lisiti ekyali nnya era nga kigamba nti ne ba commissioners be bamu kubasongeddwamu oluno ku nsonga eno ey'okubeera nga na bano bandifundikira nga batwaliddwa nga lena mu gisimu fungize. Era okusinza ku mawulire gongera okulaga nti bano batandise dde okubeera nga bayitibwa wali eri ekibuli ku offices eza CID batandika okubeera nga bannyonnyola butya bakolagananga n'omukyalo ono Nnaalongo Speaker Annette Amongo. Wabula wadde nga bino byonna byongera okugenda mu maaso twongera okubiraba
nga tubyetegereza. Ekibuuzo ekinene kisigalawo nti Nnaalongo Sipiika Anet Among yasoose okulya enguzi. Abaamusooka okulya enguzi ne babba ssente empitirivu ennyo nga Nnaalongo Anet Among by'ebibugagga byalina tebituukana mu kkoota y'abali. Bo bagenda kukolebwa batya? Era bo bali tebalina musango. Lwaki tebasookedde kubali okusookera ku ono? Emyaka 5 emabega Aneta Among ng'amaze okulya obwa sipiika, omu ku basinga okubibya ng'alinga yalidde ekifo ekyo yali Chris Obore. Ono yagunjawo n'enjogera ennaku zino egamba nti tuli mu kintu. Ekyamazima awatali kuwannaanya, ono abadde mu bintu. Omwaka oguwedde ekibiina kya NRM bwe kyalangirira Aneta Among nti yayiseewo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Bukedeya, Obore yatyabula amazina katono gamuggwe mu kiwato n'atuuka n'okweziringula mu ttaka olw'essanyu. Yalinga alabye ku ndaba ku ki, era essanyu lye lyabunyisibwa ku mikutu emigattabantu. Wabula ebyobufuzi biringa kibuyaga akunta, abulawo mu kaseera obuseera ne weebuuza gy'akutte nga tolabayo. Olwaleero Obore kizibu okuddamu okuzina amazina ge yatyabula. Kaakano n'ebigambo tuli mu kintu oyinza obigeraageranya ku muntu agenze zira kumwa. Katuddeko emabega otegeere bulungi engeri Obore gye yajja okugwa mu bintu. Obore okufuuka akulira ebyamawulire mu Paalamenti yasooka kukola nga munnamawulire mu lupapula lwa Daily Monitor. Mu kiseera ekyo Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga yamusembeza n'amuwa ogw'okkulira ebyamawulire. Kyokka ekisanja kya Kadaga nga kibulirayo, enkolagana ye n'Obore yajjamu ebikaawa, era Obore w'ofiisi mwe yali atuula n'esibwako kkufulu n'abulwa w'akolera. Kye yakola kwe kudda ku butaka e Bukedeya. Ekiseera kye yamala nga w'ofiisi tagituulamu, bannansi kumpi baali beerabidde nti gy'ali. Oluvannyuma okulonda kwa 2021 we kwatuukira. Obore yajjayo n'ag'omu buto mu ngeri y'okwebbulula mu byobufuzi n'akungira Pulezidenti Museveni Aneta Among obuwagizi mu bitundu by'e Bukedeya. Emikutu emigattabantu gyamulaga bulungi ng'eyali munnamawulire afuuse omukunzi mu byobufuzi. Omukisa nga bwe gutajja lumu, bannabyabufuzi bonna be yakungira obuwagizi baawangula. Olutalo lwa sipiika ate awo nawo we lwajjira. Kadaga yawangula omugenzi Jacob Oulanyah, ate Aneta Among n'afuuka omumyuka w'Oulanyah n'oluvannyuma n'afuuka sipiika omujjuvu oluvannyuma lw'okufa kwa Oulanyah. Wano Obore yawulira nga kisalidde mu ntamu ng'eyasibirwa ebweru mu woofiisi alaba akomeddewo mu maanyi. Awo yajja n'enjogera ey'okugwa mu bintu n'akatambi ne katambuzibwa ng'akinyweza. Kyaddaaki ekifo kye eky'okkulira ebyamawulire mu Paalamenti yakyeddiza nga taliiko agamba. Kyokka era ekibimba kimala ne kikka, ebintu biddamu okumwonoonekera nate. Mu mivuyo gy'enguzi n'okufuna obugagga obutaliiko bulambulukufu ebinoonyerezebwako mu Paalamenti nga byetoololera ku Sipiika Aneta Among n'erinnya ly'Obore lizze livugira ku mwanjo mu abo abasaanye okunoonyerezebwako ku by'obugagga bye bafunye mu Paalamenti ye-11. Ensonda enneekusifu mu Paalamenti zigamba nti Obore ateeberezebwa okubanga abadde takoma ku byampuliziganya naye abadde yeetoololerwako nnyo ebyensimbi mu banywanyi ba Aneta Among. Era kigambibwa omusimbi mungi ogubadde gumansibwa mu pulojekiti eziwerako e Bukedeya Aneta Among z'alinako akakwate Obore yabadde azivunaanyizibwako. Obore era agambibwa okuba nti abadde alina obuyinza obuwerako mu Paalamenti nga n'ensako gy'afuna ekubisamu eyo efunibwa ababaka abali ku bukiiko bwa Paalamenti. Tinga n'okubaako n'emirimu n'obuvunaanyizibwa bw'otuukako mu Paalamenti ng'olina kuyita mu woofiisi ye. I mean, if somebody can have up to 4 billion shillings sent to their account in 2 days, because what's the budget of committees? It is way less than that, yeah? So no wonder, yes, he had some preferential treatment, and that's why he was fighting personal battles. So his docket budget was through the roof. Again, at some point we were asking, but
this communications docket, what is this money for? Maybe it's part of what was being given to this. The time Anita gave a contract to her personal radio station worth 3.1 billion shillings, Mama Bukedia FM, apparently to do adverts of Parliament. I asked, I said, were procurement regulations followed? Did other radios and media houses bid so that we get to see which is the most qualified, which has the widest coverage and that kind of thing? So he was really an enabler of Anita amongst dealings. No wonder his docket budget was big. No one would ask questions and so on. Munjogere Nyango, omulimu gw'ebyempuliziganya mu Paalamenti yagusussa n'atandika okuwuliziganya n'ensimbi mu ngeri y'ekyama. Kyokka mu kiseera kino omusajja abadde ayogeza eryanyi Chris Obore kaakano takyavaamu ddoboozi. Tugezezaako okumuwuliza ku nsonga zino ng'amasimu gaagamanyiddwa gonna tegaliiko nga ne gyali tewamanyiddwa. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Abadde ali mu kintu alabika ng'eyavudde mu bintu.